ab'emikwano mbalamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bakulisayo ku mirimu era ne baganda baffe ne bannyinaffe abakyali makubo tubasabira ekisa kya Katonda. Twala omukisa guno okubeebaza mwenna emirimu egy'enjawulo gye mukola, buli omu mu kitiibwa kye n'ekiti kye, oweereza obweza buno Baleeta TV. Bannayuganda mwenna mwebala emirimu emirungi gye mukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kubanga tugabana ekigambo katwebaze. Kyaffe tukugulumiza n'okwebaza kuba wagulumiza ekigambo kyo era yongera okigulumiza mu nsi eno ne mu bulamu bwaffe mitima gyaffe, kisukulume amagezi gaffe n'amaanyi gaffe n'okutegeera kwaffe, kisende ensozi zitudde mu bulamu bwaffe ffenna tusobole okuwonyezebwa n'okukakana wansi. Gweka gw'oba ogulumizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu mutusabire. Olwaleero njagala kwogera ku kigambo Kkanisa kitabula abantu okumanya omulembe omukadde olwaba alina ebibuuzo. Omulembe guno omukadde tugwawula tutya ne ku mupya oguzze? Kkanisa ezo zenjogerako ebbiri, waliwo ekkanisa bbiri mu nsi, naye nga njogera ku z'abalokole ab'omwoyo soogera ku ziri endala. Njogera ku kkanisa ez'abalokole ab'omwoyo kubanga Yesu kyamuleeta kulokola bantu, ye kkanisa gy'ayagala era n'aleka Omwoyo Mutukuvu, ye kkanisa ye gy'ayagala. Naye ekkanisa zino mulembe guno ziri bbiri era ekizaawula kyenjagala okubalaga olwaleero mu kusinziira mu byawandiikibwa. Naye nga sinakituukako, waliwo omuganda waffe yajja n'awulira ku bigambo bino, tatera kubeera nnyo naffe naye n'agendako e Kenya eyo okuwulira olukuŋŋaana lwa Benin. Benin n'abagamba nti omulembe gwaffe guggwako omukadde, naye omulembe ogugenda okuweereza mupya naye ate gugenda kuva mu Afirika. Kaakati mmwe abanoonya abazungu mubeere nga mulabuka. Emirembe gino ebiri tujawula tutya? Ngenda jawula mu byawandiikibwa. Omulembe omukadde gw'ekkanisa enkadde eriwo ey'abakadde baffe eyagwa eyaseesetuka oba etalina musingi munywevu guli mu byawandiikibwa wano, ate n'omupya guno gwenjogerako nagwo ngulagire mu byawandiikibwa. Ni mu Bebbulaniya 12 nga njagala okulaga omulembe guno omukadde gwensookeddeko. 12 olunyiriri lwa 22 bwe lulaga omulembe omukadde okukka wano wansi luga luti, naye muzze ku lusozi Sayuuni n'ekibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omu ggulu eri obukuumi bw'abamalayika. Ekkanisa eno yeeyitibwa ekibuga Yerusaalemi, ate era lwe lusozi lwa Katonda Sayuuni kusinziira mu byawandiikibwa. Nugamba nti obukuumi bw'abamalayika era bagamba eky'omu ggulu. Ekkanisa eri wano mu nsi naye bagibalanga ggulu oba ya mu ggulu. Olwa 23 eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa y'ababereberye abawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abatuukirizibwa, n'eri Yesu Kristo omubaka w'endagaano, n'eri omusaayi w'endagaano empya, n'eri omusaayi gw'okumansira okwogera ebirungi okusinga Aberi. Bayibuli egamba nti ekkanisa eno egiyita Sayuuni, bw'obulyanga ekigambo Sayuuni kitegeeza kkanisa ya Kristo. Baba tebategeeza eri Sayuuni kubanga biri byali bya mubiri. Bw'obulyanga Yerusaalemi mu Bayibuli tegeeza era kkanisa ya Kristo, oba olusozi Yerusaalemi oba ekibuga Yerusaalemi kitegeeza kkanisa, oba omugole byonna bitegeeza kkanisa, ne oba yeekaalu byonna bitegeeza kkanisa. Naye kkanisa enkadde y'omulembe omukadde tujawula tutya mu byawandiikibwa n'ey'omulembe omupya etandikira mu ggwanga Uganda eyitiddwa okukyusa omulembe. Eno bagambye nti ekkanisa y'erina obukuumi bw'abamalayika. Bamalayika Bayibuli egamba bakuuma ffe, tebakuuma nti nno kkanisa bakuuma kizimbe kiri awo. Baali bategeeza bantu ffe tukuumibwa bamalayika. Kyabaga muzze ku lusozi Sayuuni n'ekibuga Yerusaalemi. Kaakati ekibuga kino bwe kimala okwonoona ne kigwa, wano oddako olunyo lwa 2 lugayo luti, timwekuumenga obutagaana ayogera, kubanga ali bwe bataalokoka bwe baamugaana oyo abalabula ng'ayima mu nsi, fe abakuba atulabima ng'ayima mu ggulu. Yesu yalabulanga abantu ng'ayima mu nsi ne batalokolebwa ne batafuna bulokozi abasinga, naye n'addayo n'asindika Omwoyo Omutukuvu ayima mu ggulu n'ayogera. Kyobudola bayimye mu Benin n'ayogerera e Kenya laga nti omulembe gwaffe gwabwe guweddeko. Omwoyo ayogerera mu Amerika, atambula buli wamu ayogera kuba Yesu yalinga mu kifo kimu. Naye ono Omwoyo Omutukuvu atuuka ku buli muntu gy'ali n'ayogera naye, oluusi n'amuyigiza ebyawandiikibwa, n'amuwa ebirooto, n'amuwa okwolesebwa. Kyabaga nti mwekuumenga obutagaana ayogera, akozesa buli muntu yenna nga bw'ayagadde, oba mwana muto oba mukadde oba mukulembeze oba muvubuka. N'agamba nti yakankanya eddoboozi lye mu biro biri
ne kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye n'eggulu. Ti Katonda ng'ategekayo omulundi ogw'okunyeenya ensi n'eggulu. Ne tugamba nti ensi etegeeza abantu ba bulijjo, eggulu ye Kkanisa ya Kristo. Kati Katonda ali mu kuginyeenya n'ensi anyeenya. Olwabirimu omusanvu n'ekyo ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. N'ategeeza Kristo nti agenda kunyeenya ng'anyeenya ekkanisa ey'omulembe omukadde naffe abali mulembe omupya nga tulina okutereera, so ng'anyeenya n'ensi. Naye nga kyekimunyeenyesa nti waliwo ebyazimbibwako nga bikankanyizibwa nga bikoleddwa ng'enzimba y'ekkanisa erimu obubbi kubbira mu byawandiikibwa, erimu okubba abazungu ne babalimba, tuyamba bamulekwa, bannamwandu, ekwata enguzi, erimu obusamize, byonna biri omwo, ebisiyaga, buli okweweebuula, ennyambala y'okweweebuula, okuteekako agaala, agaviiri, agakookere gonna gali omwo, byonna nga biri omwo. Kitegeeza nti ekkanisa teyazimbibwa ku musingi. Ekkanisa erina okunyeenyezebwa kubanga yeegaseemu ebikolwa bya Setaani. Kati Katonda ng'alina okuzimba ekkanisa endala kubanga ali mu kunyeenya n'ensi endala kubanga bw'ananyeenya embeera bwe neenyeenya nnyo abantu bajja kugonda. Ye puroguramu Katonda gy'aliko. Kati olwabirimu omunani lugamba nti kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa tubenga n'ekisa ekituweerereza okweza n'okusiimibwa Katonda n'okwegeeza n'okutya. Nti kati Katonda azikomyewo otuwa obwakabaka obutanyeenyezebwa. Ekkanisa y'omulembe omupya egenda okuzimba omulembe ng'ezimba n'ensi. Nti ate wano tulina kuweereza nnyo na kutya n'okwegenzeza n'okutya, kuba Katonda muliro gwokya bw'osoma Bayibuli eno. Nga bulaba ekkanisa y'abatume n'eyalimba obulimbi ng'awaddeyo ssente n'aneneya nsafira nga yeeyamye n'aziryako yafa bufi. Kati ekkanisa ekomawo ezimbibwa ey'ekitiibwa, ey'entiisa, etamala gawalampibwa, etamala galwanyisibwa, eva mu bubbi, eva mu bufere, nga ne bw'oba obiddemu oyinza okufiiramu. Era omulembe guno gwe twogerako bw'oguyingiramu olina okumalirira okukyuka kuba gujja kubaamu n'okufa okw'amaanyi. Kuba Katonda ayagala kuzimba kkanisa nga tenyeenyezebwa, ya kitiibwa. Kati ne byalika bikulaga nti ekkanisa ye Yerusaalemi, ye Sayuuni, era bikikulaga bulungi. Ne wano njogera ku nkadde, nja kukulaga n'empya. Nkyali ku nkadde, nkyagala ojjogerako njikulage. Tebaali bategeeza wano tegere bulungi nti baali bategeeza ki. Ngenze era mu Luka nkyaddayo mu sura ya 21 n'olunyiriri olwabiri ti naye mulabanga Yerusaalemi nga kyetoolodde eggye, mulyoka mutegeera nti okuzikirira kwa kunaatera okutuuka. Era ngambye nti ekkanisa ye Yerusaalemi, ne bagamba nti mulaba nga yeetooloddwa eggye. Bino Yesu yabyogera. Yatayogera Yerusaalemi oli owa Isirayiri, naye yali ayogera ku Yerusaalemi ono ow'omu ggulu nti agenda kwetooloola eggye. Ti naye okuzikirira kwayo eneetera okusaanawo. Amakulu kyali kitegeeza ki? Ekkanisa eno yennyini yeetooloola dda eggye ery'obubbi, ery'obufere, ery'obulimba, eyingidde mu madiini, obusamize, obwenzi, okubbira mu byawandiikibwa, ebisiyaga, entalo na buli kimu kyonna okutta abantu. Ekkanisa eno olw'okuba yeetooloola eggye lya Setaani egenda kuzikirira esaanewo, ng'amakulu nti abantu abagirimu bajja kuva bayingire omulembe guno. Abasigadde basaanewo oba bafe oba basigale nga bannaddiini, naye ate nga n'eddiini naye era ejja kukubibwa ekka wansi. Kati babeere nga basigadde awo tebakyalina kye basobola kukola. Kyategeeza okusaanawo. Kuba senga yali ayogera Yerusaalemi kiri, olaba kati ne Trump baakizzaawo Yerusaalemi n'ekiddawo. Ekyo tekyandibaddewo. Naye kati yeetooloola eggye egenda kusaanawo ery'omulabe Setaani. Olunyiriri olwabirimu ebimu. Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya muddukiranga ku nsozi, n'ababanga kati mu kyo mukifulumanga, n'ababanga ebweru temukiyingiranga. Naye mbaga nti ebiro bino buli ategeera nga ffe abali mu mulembe be bali mu Buyudaaya, kubanga mu Buyudaaya mwavanga nti Abayudaaya mwe muva amazima. Kaakati Obuyudaaya buno ge makulu gaakyo nti ababa mu Buyudaaya oba Yuda kitegeeza bukulembeze muva ekigambo Buyudaaya. Abakulembeze abategedde omulembe babeera abakulembeze baagwo oba abayimiridde abagenda okutwala ensi mu maaso. Tibeeyongeranga ku nsozi. Kati buli muntu ali mu mulembe, buli mbeera ejja tulina kweyongerayo buyingizi. Tebatugamba okukola oba kikalu bakitya kubanga olusozi kuba kulinnya. Tulina kukikolera mu bulumi. Ate abali mu kyo abali mu kkanisa enkadde bagifulume kubanga egenda kuzikirira. Ne bagamba abali ebweru be batannalokoka temuyingira mu kkanisa ezo, ge makulu gaakyo. Wadde gotobitegeera oba oyagala, naye Katonda yajja agisaanyaawo, yenteekateeka ye okugimalawo. Olunyiriri olwabiri lugamba nti kubanga ze nnaku z'okuwala n'eggwanga ebyawandiika biryoke bituukirirwe.
nga tuli mu nnaku zennyini Katonda zagenda okuwalana eggwanga ku buli bujeemu bwonna, ku buli kikoleddwa ekitali kya bwa Katonda, oba bubbi oba busamize oba bufere oba bisiyaga, yajja kuleeta embeera enekkakkanya buli muntu yenna ng'awalana eggwanga. Aliwalana ku kkanisa, aliwalana ne ku nsi. Era bwe tusoma ku lunyiro lwala lwa 2:8 luga nti n'ebigambo ebyo bitanulanga okubaawo, mutunulanga waggulu ne muyimisa emitwe gyammwe, kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera kutuuka. Ti nga Kristo yali ategeeza nti Katonda ng'agenda kubaako ekkanisa gy'anunuleyo omulembe omujja, etandika okutambula ng'eva mu eri, nga yeetegedde amazima, nga tekyegatta mu eri kuyingira mu busamize, tekyegatta mu eri kuyingira mu bulimba, tekyegatta mu eri kubbira mu byawandiikibwa, tekyegatta mu eri kudda mu bisiyaga, tekyegatta mu eri kudda mu madiini, tekyegatta mu eri kulimbira mu byawandiikibwa, tekyegatta mu eri kuyambala ng'ekunamye, tekyegatta mu eri kuteekako njala ne zisongola ez'ebisodde, nga yo erina kukyukira ddala kubaako byereka. Yabaga nti okununulibwa, ekyo kye bayita Yerusaalemi ekikadde. Kati ngenda kwogera ate Yerusaalemi ekijja. Bwe naamala ate nkyuse yogera ekigambo yeekalo nakyo mukitegeere nti era kitegeeza kkanisa. Yerusaalemi ekikadde nkyogedde bulungi mu byawandiikibwa 2. Ekyawandiikibwa ekisoose kiri mu Bebbulaniya, naga nti Katonda ali mu kunyeenya, gwe mulembe guno gwanyeenya. Ne ŋŋamba ate Matayo Luka 2:1 naye eraga Yerusaalemi ekikadde kyetooloddwa ejje. Kati ngenda ate kuleeta Yerusaalemi ekijja nakyo tukyongere okitegeera. Ne naamala ate nzire mu kunnyonnyola ate yeekalo otegere nti era ye kkanisa. Kubanga abantu abamu tebamanyi nti ekkanisa yefe abantu, bo balowooza bizimbe. Kyavaga nti ze ngenda kuzimba ekkanisa yange oba ngenda kutwala ekkanisa yange. Katonda tagenda kutwala bizimbe, agenda kutwala ffe bantu nga tuvudde mu mibiri gino oba nga twambadde emibiri egitafa, tuloke tubeere mu ggulu naye. Kati Yerusaalemi kitegerekese bulungi ekikadde, ngenda kuleeta ekipya. N'ekipya kigenda kukolebwa ekikadde era kankyogereko wano, enjawukana ejjirawa ekkanisa enkadde empya eve mu nkadde, ejjira mu byawandiikibwa bino okubikula 18 wejjira. Egamba nti n'empulira eddoboozi onyirwakuna eddala nga liva mu ggwa lyogera nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye, muleme okuweebwa ebibonyoobonyo bye, kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu, Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Bwe bayogera mu kubikula 18 yayogera ku Babulooni, ng'ategeeza nti ekkanisa egenda kubanga ewambiddwa egenze Babulooni ng'Isirayiri bwe yagenda e Babulooni olw'obujeemu. Kati n'ekkanisa ya Kristo ey'omwoyo yagenda e Babulooni mu kubikula 18 gati Babulooni mukifulume. Babulooni kitegeeza ki? Nakyo kitegeeza kibuga. Ekibuga kino eky'omwoyo kya Babulooni kitegeeza ki? Yenkola n'enkulaakulana, kuba ekibuga kibeera n'enkulaakulana, naye ng'erina ennono ezikulaakulanya, naye ng'aliwo n'omukulembeze akulembera. Babulooni ekulemberwa Setaani. Setaani n'akulembera abantu nga batambulira mu bujeemu ye Babulooni. Batambulira mu bubbi mwe bafunira, mu busamize mwe bafunira, mu kulimba mwe bafunira, mu buseegu mwe bafunira, mu bwenzi mwe bafunira, mu kuyiwa emisayi mwe bafunira, mu kubba mwe bafunira, oyo ye Babulooni. Kati ekkanisa ya Kristo naye eri Babulooni. Twali Babulooni, kati Katonda nti mwe mufulume. Ffe ne tutegeera amazima, ye kkanisa empya efuluma, n'abalaba n'ategeera bajja fuluma. Ti abantu bali Babulooni, kyova owuliranga ekkanisa buli mwaga nti oyo asiyaga, ng'ate ebituufu eri abalina n'obutambi obukakasa, ti ddala asiyaga nga yeegaana, oba nga tasiyaga bamwayiriza, era byonna birina okuvaayo. Tubula ekkanisa erimu agaganduula g'eddiini, erimu emiggo, erimu agaweta, kwegatta mu ddiini. Kati oyo yenna Babulooni bujeemu, kubanga obujeemu bwamu obulimba, ye Babulooni. Mwemuva ekigambo kyava Babeli ng'abantu bajeemi. Kati ekkanisa ebaga nti mufulume, buli mulokole ampuliriza mu mulembe guno ng'ayagala okuwona ebibonyoobonyo, afulume Babulooni, afulume ekkanisa eyo. Oba omusumba oyo akkiriza mwenna abasumba, fuluma Babulooni oyo, gati obumu bwabo mbulese, ngenze bumu bwa mulembe mupya, kutegeera bigambo bya mulembe mupya, kubanga omulembe omukadde gwonna guli Babulooni. Gulimu obubbi, gulimu obulimba, gulimu okusamira, gulimu okugerengetanya, okuyiiyayiiya. Amazima amatuufu tegaliiyo ag'enkola egenda okuwonya ensi. Kyava agamba mu kifulume. Kati buli awulira omulembe guno, ekkanisa eri Babulooni, nga Isirayiri bwe baagitwala e Babulooni, baagitwala lwa bujeemu ne bakifugirayo. Tubulaba nti ekkanisa yeekiralanya n'ensi. Era abasumba bagenda bali omukulembeze tebayinza buli amazima oba abantu bonna, kubanga bagamba nti ate bajja kutugalawo, ate bajja kutukola bwe tuti,
ate baatuwa ku nguzi yaabwe, ate baatuwa ku mukemba, oyo Babuloni. Kati mulokola mpuliriza ng'oyagala okuwona omusango, kubanga eriyo ebibonyobonyo, fuluma Babuloni ojje mulembe omujja. Ogwo Katonda gwayogerako. N'oli Benini gwe yayogedde n'agamba nti bassebo omulembe gwaffe guweddeko. Omulembe omujja gugenda kubanga guli mu Afirika. Kati tununa kunoonyeza mu Afirika mwe muli amawulire amalungi, n'ekirungi nti amawulire tugawulira, ne kuzibikira bisaaniko mu matu olw'okwagala ebitiibwa, olw'okuba okyayagala ebyobubbi, okyayagala okufera, okyayagala obusamize, okyayagala obwenzi, okyayagala obulimba obwa buli kika, agatiibwa, okyayagala okusiyaga, buli kintu kyonna ekyo ye Babuloni bassebo ne bannyabo. Kati ssuula 19 ekkanisa eno empya erigenda kuzimba bagiyita batya? Ye mugole ayonjeddwa, eri enkadde teyonjeddwa. Eno empya yo egenda kuyonjebwa ku bikula 19 olwanyuma lwa 78 erina okuyonjebwa ye kkanisa. Olw'omunaana ne 7 lugawe luti tusanyuke tujaguze tumuwe ekitiibwa, kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese, n'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno by'ebikola by'obutuukirivu eby'abatukuvu. Bayibuli egamba tusanyuke tujaguze, obugole bw'omwana gw'endiga butuuse. Omwana gw'endiga ye Kristo, ye mwami w'ekkanisa. Ate omugole yaani ye kkanisa, yefe ffennyini ffe ekkanisa, nti obudde butuuse obw'ekkanisa okulongoosebwa okudda mu kitiibwa, ebeere mu kitiibwa, omugole alongoosebwa n'abeera mu kitiibwa. N'agamba nti omukazi yeeteeseteese aweereddwa okwambala bafuta entukuvu ennungi. Bafuta eno etuweebwa okwambala okutukuzibwa bagiyita bikolwa bya butuukirivu eby'abatukuvu. Omuntu yenna omulokole ow'omulembe guno anaakyuka n'atukuzibwa n'addayo mu kitiibwa kya Katonda ng'omugole bw'abeera, alina okwambala bafuta bagiyita bikolwa. Ebikolwa bye biruwa abantu babitegeera. Okusaba nakyo kikolwa kirungi, okukuŋŋaana kikolwa kirungi, okwenenya tibannange tubadde tulimba abasumba Katonda bagamba kwenenya n'abalokole mwenna be balimba n'abalimba. Kwenenya tibannange mutusonye ekyo kikolwa. Abasumba ne bavaayo mu lwatu ne balema kuwoza tugenda kwenenya eggwanga kubanga liri enguzi. Naye ng'ekibajjayo kwenenya nti ffe abasumba ab'omulembe omukadde tubadde tulimba, tubadde tufera, mubaddemu obusamize, abantu badde bakunamira mu kkanisa, enjala ziringa za bisodde, agaviiri agakookere gonna gali omwo, oba ge tuyita ebyewongo nti abantu beewonga mu bintu bonna biri omwo. Omuntu n'ayogera amazima. Kati ekyo bye bayita ebikolwa. Kugattala bino ebikolwa ebirala bye tujja okubayigirizaako nti kozesa ennono eno erongoosa mukisa, omukisa mwagutta nga mulimba. Kati munaaba mwagala gudde mugulongoosebwe, eno nnono ekola ku ekyo ebyo bikolwa. Tukole okwebaza kuno kujjawo kino. Tuweeyo ekitone tujje obusungu bwa Katonda tusaasire, ffenna nga tutegedde bulungi. Kati ebyo byonna babiyita bikolwa bigenda okulongoosa ekkanisa. So si kubeera mu kkanisa nga tuwoggana bogganyi tukubamba ekuulo. Faya n'afuuka faya, wiiki eno n'afuuka wiiki eno, ojja n'ebbaasa ennene. Ebyo byonna Katonda ayagala tubyenenye. Tujjeyo ku njiri ey'amazima. Ensigo eva ku ntobo ya mutima, buli omu aleeta ensigo, tugenda kukola mulimu gwa Mukama. Kuba okuwaayo kwa Mukama. Aleeta ebitaano n'aleeta, aleeta 10 n'aleeta, aleeta obukadde n'aleeta, owa biliyoni n'aleeta, ne tulema kusala nti twagala obukadde 10 oyo omukisa omunene. Kozi mu mitima gyaffe mulimu ebyekwese muli. Twagala tuzimba amakanisa manene batulabe, twagala tukola amativi batulabe, tubeere nga tutuuse mu bitiibwa bye Katonda by'atanatuwa, tugule amamotoka amanene batulabe. Si kibi okukola ebintu ebinene n'ebiyise mu makubo matuufu. Kyawandiikibwako nti ensigo gisale. Ekyo ensigo gye twalisaze ffenna tumala kukanya nti bannange ffenna tunasobola okuleeta emitwalo 5, kubanga Bayibuli egamba nti kyemukkaanya Katonda akikiriza mutujja kusobola. Kati ekkanisa ebe yafuuse ya bitundu 2. Bano bagamba nti munnange bali abanene abasobola akakadde ffe tetukasobola, naye nga bonna bali mu kkanisa gabe baffe tulagewa nga n'Omwoyo Mutukuvu munyiivu nannyini kkanisa agikulembera. Kaakati bassebo ne bannyabo, Katonda ekkanisa ng'eneekyuka baagiwa bafuta bagiyita bikolwa. Tugenda bayigiriza buto ebikolwa eby'obutuukirivu, tuddeyo tubeere nga tuli batuukirivu. Eyo nno ye kkanisa etanyeenyezebwa. Bayibuli yeeyogerako mu Matayo 16 olunyi lwa 18-19 tingenda kuzimba ekkanisa n'emiryango gy'emagombe nga tegisobola ginyeenya, ye Setaani. Tingenda nabbawo ebisunzo kyemusumulula. Lwaki ekkanisa ey'omulembe omukadde enyeenyezebwa? Yazimbibwa mu bulimba, yazimbibwa mu bubbi, yazimbibwa mu busamize, mu bufere, mu bwenzi, bisiyaga. Egyo emisingi gyonna giri muli.
kati Katonda agenda kuginyeenya bwanyenye ensi bwanyenye kanisa, bwanyenye ensi bwanyenye kanisa. Mulokole bw'obanga wakola ku bintu ebyo ekiseera wenenye temuvaawo nkomawo mbalage ebyawandiikibwa eby'ekkanisa empya.